Menono Sumaleole Helole Sumaleole Sayo Sayole Mama Sumaleole Ma Sumaleole Aiwa Sumaleole Aiwa Sumaleole Aiwa Ils ont libéré Hey libéré Ils ont libéré Hey libéré Ils ont libéré Sayo Mama Ils ont libéré Mandela Odieno tegenda kuba mpanvu nga ze ntero koleza bulijjo kubanga ejjudde ennaku era esinga mu maziga meerere. President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatandika okubeera nga atalaga Uganda yonna mwenna mukimanyi yatandikira mu kibuga Mbalala bwe yava Mbalala n'agenda Fort Portal bwe yava Fort n'agenda Kasese bwe yava Kasese yasibidde Kabale. Kati wulire ebigambo bino mukwano gwange ampuliriza gwangoberera okuva ntandika okubeera nga nkwa analysis ku ntambula ya president kati otandise okubeera ng'olaba ebigambo byange kubanga nakugamba nti abasajja wabaddewo olukwe olw'okusooka okubeera nga baleka president asooka atambule at least wantu wa mirundi ng'esatu kwena batunulire amaanyi ge gafaanana gatya olwo nno mu kusooka era nga poliisi tegenda kubeera ng'emugaana yadde amagye n'owokubiri n'owokusatu then batunulire amaanyi gafaananye gatya era kifaananyi ki ono kyalaga wabula njagala omanye tutambula ne Hajimiti omusomi w'edduwa Kungwe bw'alina ekizibu kyonna weeyino Hajimiti ennamba gy'olaba ku screen eyo mukwano gwange ampuliza olunaku olwajjo President Kyagulanyi Ssentamu yayolekedde ekibuga ky'Ekabale wabula mwenna mwakirabye nga bwe nabagamba nti ono gujja kuba mukisa nnyo okumalako Uganda yonna nga tebamukubiyemu ku tear gas oba Amasasi live bullets nakikugamba mu ntandikwa ya Mbalala. Kati wulira onaku olwajjo President Ekabale yabadde alemeseddwa okuyingira ekibuga Kabale era bamukiise ekimotoka wabadde ovaawo mpitewo w'amaanyi kansoke nkulaga akatambi kano mu katambi kano mwennyini bwe tuvaamu waliwo ebintu bye ngenda okubeera nga nkulaga n'okukwanjulira ebyotasobodde kubeera ng'otegeera omulina okubeera nga Asimattuse okubeera nga attibwa. Olunaku olwajjo amawulire gaafulumye naye nga tebanaba kubeera nga bagakakasa laba olunaku olwaleero bwe gavuddeyo nga gakakasiddwa baani babadde baagala okubeera nga bamutta olukwe babadde balupanze lutya era babadde bali abantu bameka abaagala omutta era babadde basinziddewa era nga bagenda kubeera nga bamutta batya. Bannange Kyagulanyi Ssentamu mitembo yeetaaga ssaala ngenda kubeera nga nkuwa olukwe luno ogenda kwewuunya Uganda wa weetuuse. Bannange ono okumalako gujja kubeera mukisa Honorable Lutamaguzi avuddeyo ng'akyogera lunye nti kemugeza ne mutta Kyagulanyi mugenda kubeera nga mulaba okuyiwa omusaayi. Sooka olaba akatambi kano katono nnyo ekyabadde Ekabale nga president ayingira mu kibuga wabula poliisi neekomba kwebaza eriibwa. Poliisi yakombye kwebaza eriibwa negandi kabe mwana kabe lubale kabe Katonda ontagenda kubeera nga akingira era ogenda okakananga ekibuga akingidde atambuza bigere. Ono yatambudde kilometers kumpi nga 8 kilometers nga 8 ze mayiro 4 ng'ali ku bigere naye ng'ate buli kimu yamadde okubeera nga akikiriyalinga ne poliisi era nga baamu olukusa ne gaheedi okubeera nga agenda gula offices ze eza national platform mu buli kibuga. Nkugambye yatambudde miles 4 ku bigere okutuuka bwe yakoledde olukuŋŋaana. Lwaki teyagenze mu kisawo yabadde alina kubeera nga akubira olukuŋŋaana ngenda kubeera nga mbikuwa. Lwaki ku radio essaawa ze yabadde alaganyisiza okugendayo teyazigenzeyo zennyini ngenda kubeera nga mbikuwa. Lwaki yayogeredde mu luguudo wakati era yamaliriza mangu. Kankuje mu katambi nkubuuli ogenda kubeera nga weewuunya. Who did you talk to? Who did you talk to? Who is your agent? Who is your agent that you talk to? Did you talk to our agent or yours? Why you get an agent, Chi? Why you get the nani? Agambe, you get an agent. Yeah, you get an agent, Chi. Why you get an agent, Chi? Which agent? Which agent did you talk to? No.
He's talking of an agent of ours. Who did he talk to? Send those gifts. Send those gifts. Biwereze. Deployment ya manyi. Agamba yo yayogedde ne agent chi. Who did he talk to? We have the Secretary General as the organizing secretary of this event. Who did he talk to? Did he talk to the Secretary General? Yayogedde nani? Wanene wetuita. Bwekigana. Kakati awo embeera we yatandikidde okubeera ng'embwa emekete emmwanyi era ogenda okakana nga pulezidenti bamulemesezza okuyingira mu kibuga Kabale ng'ali ku mmotoka ye era ono kye yakoze yatambuzza bigere. Ngenda kubeera nga nkunyonyola olukwe lwennyininyini sinzigu mukwano gwange mpuliriza pulezidenti lwe yawonye era baani abaalubaddemu era bantu bameka kanzije ndukuwe katono nnyo katuveeke wa Hajimiti tutambula naye ono musomi wa dduwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze Hajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752871515. Olunaku lw'eggulo mu kibuga Kabale pulezidenti yafunye amawulire ku makya nga tanaba kubeera ng'ayingira ekibuga kino ng'amawulire gano gabadde galaga era nga gakakasiddwa okusinziira ku source ezeesigika mu Europe oba bayite ba European Friends babadde bamaze okubeera nga basindika amawulire eri ku National Unity Platform mukwano gwange mpuliriza bano nga babadde bamaze okubeera nga bakakasa nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu wabaddewo olukwe olw'okubeera ng'ono attibwa mu kibuga Kasese. Kakati nowulira ebigambo bino era kigambibwa nti ne poliisi okubeera nga emusitoopinga n'emulemesa okuyingira mu kibuga Kabale wabadde waliwo ensonga era n'okubeera nga bamulemesezza n'asawo n'atambuza bigere ne bamudireyinga n'okugenda ku leediyo wabaddewo ensonga. Jjukira nti ono yabadde alina essaawa zaateesetese okwogerera ku leediyo naye mukwano gwange mpuliriza era ne ssente zeyasasudde zaafudde bufi ono yazzeemu kusasula ssente endala okwogerera ku leediyo mu puroguramu endala okubeera nga bamuwa omwaganya kubanga obudde bwamuyiseeko wabula mu kibuga Mballa bwe yasookera ddala okubeera ng'akuba raale eno baasangayo omusajja bakwata omusajja yali atambulira mu konvoyi mu nnyininyini eya pulezidenti naye ng'omusajja ono mu mmotoka ye yali ayinamu emmundu wabula ng'omusajja ono teyali paati ku basajja ba Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo era ne beebuuza omuntu ono eyabayingiramu n'emmundu yali muntu ki wabula kyolina okubeera nga omanya mukwano gwange mpuliriza atambula ne EKTV amawulire ag'omunda galaga nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayina bambega bennyininyini bakakuuse mu gavumenti mwennyininyini eya mwami Museveni. Wulira kati nno era kyova olaba buli muntu yenna agezako okulya mu Bobi Wine olukwe oba omuntu yenna ajjanga mbega ekisinga okubeera nga kikwewunyisa omuntu yabatana bakubeera nga atuuka nga yamutegedde dda. Kigambibwa nti ono naye yasensera dda mu gavumenti ya General Museveni bahabulwa era ayinamu emirandira ne bambega abo abamuwa amawulire ku makya mu ttuntu ekawungeezi kw'ossa mu matumbi ekiro era ono amanyirawo nti kino na kino kyekigenda mu maaso. Njagala ojjukire lawyer owa President Kyagulanyi Ssentamu Honorary International Robert Amsterdam yavaayo gye buvuddeko n'akawangamula nti waaliwo olukwe olw'okubeera nga ono atirimbulwa naye ng'agenda kubeera nga aweebwa butwa wabula olukwe olwo bwe yamala okubeera nga alugwamu laba amawulire gakedde olunaku olw'eggulo nga galaga nti President Kyagulanyi Ssentamu yabadde alina okubeera nga akubwa amanda era kyenkugambye mukwano gwange mpuliriza nti kyova olaba President Kyagulanyi Ssentamu
era yayogeredde mu luguudo wakati ne venue gye yabadde agenda okubeera ng'ayogerera mukwano gwange ampuliza tiyatawanya eggendayo lwakuba nti ate era poliisi yabadde emaze okubeera nga n'abantu bebagugumula nga bakubamu tiya gaasi n'okubeera nga ebagobayo yabadde agenda okubeera ng'akuba olukuŋŋaana kakati ono yawaliriziddwa okubeera ng'ayogera ng'obudde bukyali obutatuuka ku budde buli obw'ekiro kubanga obudde ennaku zino zonna abadde ajja ayogera n'ayogera paka obudde ne buwungeera oba ne bukunira ng'akyali mu kwogera wabula leero zigenza okukola ssaawa 8:9 ng'ono amaze okubeera nga ayogera era n'azingazingako n'asibula ekibuga Kabale ng'obudde bukyali misana okugezaako okwewala ababadde basazeewo okubeera nga beesoma bamukube amasasi era kigambibwa nti bano babadde bateeseteese okubeera nga bamukuba amasasi babadde abasajja 8 kati wulira babadde abasajja 8 abadde beeteeseteese okubeera nga bali mu lukwolu naye nga omuntu omu ku bonna yabadde alina okubeera nga ashootinga oba okubeera nga anoonya tageti eya President Kyagulanyi Ssentamu wabula njagala nnyo okubeera nga atlist nange ng'omuntu ndabula gavumenti yaffe nti ekyokubeera nga ebintu byonna babikoze okujooga bannayuganda bakukoze okuba bakubi bannayuganda okusiba basibye ettaka babagobyeko mu malwaliro temuli ddagala amasomero abaana tebakyasoma naye mukwano gwange ampuliza bwe baba nga banoonya oluli batwala okubajja mu gavumenti bageze bakuwe Kyagulanyi Ssentamu mitembo bamujje mu bulamu bw'ensi eno awo ogenda okumanya nti akasiisi kamega enjovu mukwano gwange ampuliza kubanga ebigambo tebijja kubeera nga byangu nnyo okusinziira nga bw'obisubira oba bw'obirowooza kansoke nkuwa katambi kano katono nnyo oddemu wetegereze ekibadde Ekabale. Gai Capral Moterenero, Bonalolo, Casismo de Menono, Sumaleole, Helole, Sumaleole, Sayo Sayole, Mamma Sumaleole, Ma, Aiwa, Aiwa, ils ont libéré, ils libéré, ils ont libéré. Hey libéré, ils ont libéré, ça et maman, ils ont libéré Mandela, 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 ils ont libéré Mandela, ils ont libéré, hey libéré, ils ont libéré, hey libéré, ils ont libéré, ça les maman, ils ont libéré Mandela, Mandela, Mandela. Ils ont libéré Mandela. Hey libéré Mandela. Nga olaba ekimotoka ekyo ekya fire ampuliza bwe kyo bwe kyekise President Kyagulanyi Ssentamu era awo kaluma nywera we yavudde wennyini mukwano gwange ampuliza otalo we lwatandikidde omuliro ne gwaka okwesindika ne kufuuka okwesindika n'okwesika ebitogi ne kufuuka okwesika ebitogi awo President we yaviridde mu mmotoka ng'olwo abasirikale oba DPC w'ekitundu ekyo amaze okubeera ng'akomba kwebaza eriibwa n'aga nti okufa n'omwana kaabe Katonda President Kyagulanyi Ssentamu yabadde si wa kuyitawo bano babadde bamusindiikiriza nga balina ekkubo lye baagala ayitemu era nga buli omu yeebuuza yabadde ensonga ky'okubeera nga bamusindika ayite eyo wabadde waliwo pulaani enkusike wabadde waliwo obuzibu bwonna lwaki babadde bamusindika okuyita mu kkubo eryo eryewala ate nga ekkubo ery'okumpi lyabadde weriri era ng'alina buli kimu tuzze tumulaba mu bibuga byonna ng'azze atambula bulungi nga tewali kubeera nti ono alemesebwa yadde okubeera ng'akubwa ku mukono kubanga yakiriyalinga twawulyako omwogezi wa poliisi Fred Enanga ng'agamba nti ono olukusa lwe baamuwa lwakwogerera mu bizimbe munda so si bweru waabyo era ne baga nti bw'anaayogerera ebweru waabyo ajja kubeera ng'akwatibwa bw'ataabeere muholo wabula tuzze tumulaba ng'ono nga bwe nakunnyonnyodde nti amenya amateeka ayogerera mu bisaawe ayogerera mu kkubo mu makkati era tewali muntu n'omu amukwatako kubanga ddembe lye ng'omuntu omulala kakati wano buli omu weyeebuuliza President Kyagulanyi Ssentamu anaamalako kubanga tulaba wayolekedde akaseera ka kazigizigi batandise okubeera nga bamwegezaamu okubeera nga bammeza omukka omusu wadde ng'ono talina musango yadde n'akamu gwakoze naye njagala okubeera nga mpa credit President Kyagulanyi Ssentamu n'okubeera nga mwebaza obuvumu bw'alina omuntu okubeera nakugamba nti mukwano gwange ampuliza waliwo amawulire ogenda kubeera nga otibwa olunaku olwaleero okufa n'obutanyagwa gy'olaga wali abakuteeze bammundu omusajja ono n'asiba omutima n'asinga n'afunga ro n'asalawo n'asigala ng'alumba omusajja wanjawulo bannanga ogwo omutima tulina okubeera nga omusajja ono tumukkiririzaamu kyova olaba buli abeera ng'anafuye naga nti oba omusajja singa abivaako tukugamba ekigambo kimu olaba omusajja ye yasalawo ne yeetunda nawaayo obulamu bwe kakati gwe ate mukwano gwange ampuliza omugobezi obugobezi lwaki osigala munnange weeraliikirira okubeera ng'otuuka ku nsonga eyo olina okubeera nga munnange naawe osigala olemezaamu n'okubeera ng'oteekako ettafaali oba oliawo Uganda efuna Uganda empya
ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki mu biseera ebijja mukwano gwange ampuliza. Nze Eke Master twongere okusabira President Kyagulanyi Ssentamu mukwano gwange ampuliza kubanga akaseera kayolekedde kazibu ddala. Video gimpera ekigalo gwampuliriza era ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe okonene kade tutambule ffenna mwaka waffe atagwa malojja. Ssaabasajja Kabaka wangaale alamule Obuganda agundegunde maaso moogi ngenda kubeera nga nkomawo n'akatambi akalala mukwano gwange ak'amaaso moogi. Ebintu si birungi abasajja bamwefuulidde kati nabo bamaze okubeera nga bamulyamu olukwe era nago ngenda kubeera nga ngakuwa agaddako awo mu maaso mukwano gwange ampuliza. Akumata kumira mpeera video gimpera ekigalo. Bye bye.